Abalabi baffe mwenna ab'omukutu gwaffe oguyitibwa TM Online Television mbalamusizzaako. Amannya gange yenze Kanka Kapita, yenze mukubiriza w'omukutu oguyitibwa TM Online Television. Tubeebaza nnyo abatuwagidde ebbanga lyonna. Omwaka 2021 guno tukoze stories nnyingi, naye ekindeese olwaleero ku video kwe kwogera ku story gye twakola ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna omwaka 2021. Ennaku z'omwezi ezo ze mbagambye twakola obwa video, twakola olutambi oluvannyuma lw'okufuna amawulire agasaasaanira ensi yonna nti waliwo omuvubuka eyakwatibwa enaakulabye ng'atta abantu n'abasala n'abaggyamu ebitundu byabwe eby'omunda n'amala n'abookya. Omuvubuka ono yakwatibwa nga yakatta abaana abawala 3 e Kampala era n'abatta, era nga kiteeberezebwa okusinziira ku mawulire ge tujja ku bazadde baabwe nti bagenda okubawa okubaziika ng'ebitundu byabwe eby'omunda tebiriimu. Oluvannyuma lw'okufuna okutegeera nti omu ku bawagizi b'omukutu gwaffe guno TM Online Television ate ng'era abadde muwagizi waffe n'ekiseera we nakolera ku TV eyitibwa M.i.S.O Television, yali muwagizi waffe. Nafaayo nnyo okunoonyereza kuba omukutu gwaffe gwesigamye ku mpagi 3: politics, people be bantu, Ssaako n'amawulire kye tuyita current affairs. Nakola okunoonyereza okwange ne nnondoola ensonga zino kwe olunaku olwanga 4 kwe kugenda n'ensisinkana maama w'omwana ayogerwako eyattibwa omugenzi Naabirye Nora ne mukolako interview. Interview eyo ebadde ku mukutu gwa TMO okuva ku lunaku olwo mpaka olunaku olw'eggulo olw'okutaano lwe nasobodde okugijjayo. Interview eyo nziza okubategeeza nti nze nga editor w'omukutu guno nze yagijje ku mukutu oluvannyuma lw'ebye ngenda okubannyonnyola mu katambi kano. Mu vidiyo eyo maama w'omwana Nora eyattibwa n'atemebwa ate n'ekitundu ekimu kyagamba nti kyayokyebwa era n'aziikibwa, yannyinnyonnyola mu katambi nti omwana we yabula ewaka. Mu prosesi y'okunnyinnyonnyola n'aŋŋamba nti omwana we mu kubula ewaka baatandika okumunoonya. Ebimu nja bibuuka kuba akatambi mwakalaba. Ebimu ku byakolebwa ng'omwana abuze mwe mwali okuturakinga enamba ye y'essimu. Bino nno byogerwa maama wa Naabirye Nora nga ndi naye mu katambi. Bwe baturakinga enamba y'essimu baakizuula nti essimu y'omwana eyattibwa yaliko mu Makerere Kivvulu ng'ate omwana ono ne maama we gye baali babeera. Neezuulwa nti yaliko ennaakulabye mu kitundu ky'ennaakulabye ekyazuulibwa oluvannyuma nti yatta omwana ono yali mu kitundu ky'ennaakulabye. Era maama yayongera n'aŋŋamba nti ku mulongooti ogwazuulwa ku ssimu y'omwana kwaliko n'omulongooti oguyitibwa Case Hospital. Olwaleero nziza okubategeeza nti nziza okwetondera eddwaliro eriyitibwa Case Hospital nti naliteeka mu mutwe oba kiyite caption, naliteeka ku title, era title eyo yali egamba nti bamafiya ba C*SE Hospital basse omwana wange ne bamwokya. M.i.S.O ereese obujulizi mu katambi ye headline eyo. Headline gye nateeka ku video eyo teyajja bulungi oba teyasanyusa administration y'eddwaliro eyitibwa Case Hospital, era ne limpaabira nga mukubiriza oba chief editor oba akulira omukutu okuteeka ebintu bino ku intaneti, ne limpaabira eri balooya baalyo nga lisaba okunnyonnyolwa n'okwetonda okuva gyendi nti nze sirina bujulizi bubalumika ng'eddwaliro. Nziza okubategeeza nti vidiyo eno ngikoze okwetondera eddwaliro lye bayita Case Hospital kubanga olw'ensonga zino wammanga. Ekisooka, mu kinvunaano eddwaliro lya Case Hospital kituufu olunaku lwa 4 saasobola kugenda ku Case Hospital kubabuuza sayidi yaabwe nga munnamawulire akola okunoonyereza. Bwe nafuna interview ku maama wa Norini
saasobola kudda kusaidia hospital. Kunze nakikola olw'ensonga nti yali Easter Sunday. Sisuubira ku lunaku nga public holiday bantu abo baliyo. Naye ate programu eyo nagibateerayo ku lunaku olwa Easter Sunday buli muntu n'agiraba. Njagala okwongera okukikkaatiriza nti ffe nga TMO twakola mu interview yaffe eyo simenyawo nti Norini yafa. Sikimenyawo nti omwana ono yaziikibwa. Era sikimenyawo nti eyamutta yakwatibwa na confession nakkiriza nti abawala abo nze nabatta era nze ebyo byali kusaidia police musobola namu bigobera n'abagoberera amawulire. Simenyawo nti famire ya Norini teri mu bulumi, eri mu bulumi. Kyenzijawo ye title oba caption omutwe gwe nateeka ku video aba Case Hospital gwe bagamba nti gwabanyigiriza era ne gubaleetera okubanga gubasiiga erinnya B. Ffe nga TM Online Television ku lwa television yaffe wena batukolera ku online nsinziira wano ku TM Online Television kwennyini okwetondera management ya Case Hospital ekisooka nti saasobola kufuna saidi yaabwe kwogera ku story eno. Ekyokubiri nti nawandiika omutwe ogulabika nti gulumiriza eddwaliro lyabwe. Ekyokusatu nti maama eyali yayogera ekintu kye batampaako kopi nga poliisi nti olutambi lwaliyo olulaga nti kiraba. Nannyonnyoddwa ab'obuyinza nti kiyinza okubanga okusinziira ku poliisi kuba nabadde ku CID ne bannyonnyola ne baŋŋamba nti omulongooti gusobola okubanga gusoma nti TM headquarters ng'omuntu yabaddewoko naye si nti yabadde munda mu TM era ekyo nenkitegeera. So ndeeta okwetonda kwange eri eddwaliro ya Case Hospital nga bwe nasabiddwa. Ennaku bbiri emabega nakubirwa essimu nga eva ku CID headquarters nti omukulu wa CID headquarters aneetaaga nga chief editor w'omukutu gwa TMO nsobola okunnyonnyola ku biki Case Hospital bye yampaabidde. Mu ebyo byonna nabikkiriza kuba nze chief editor omutwe nze yaguteekako. Njagala okubategeeza nti era nze yambeera emabega mukwata video zino nenzikiriza nti video eyo nze nagikola. So ne bandaga ku side ya Case Hospital nti kyabanyigiriza era kibalumika ate sikirinaako bujulizi. Nensabibwa okukola okwetonda mu buwandiike oluvannyuma lwa video eno kwe ngenda okukola. Ekyokubiri nensabibwa okuggyako video eyo eyogera ekintu ekyo kye nakoze era video eyo mbategeeza nti ffe nze nga editor nze nakoze eki nze nagijjeeko. Ekyokusatu ne bansaba mbeetondere mu buwandiike nga mbeetondera administration. Ekyokuna ne bansaba nteeka obuwandiike bwa okubeetondera mu lupapula lw'amawulire. Ebintu ebyo byonna nzikaanya nabyo okubikola ku lwa administration ne bizinensi yaabwe ey'eddwaliro ya Case Hospital. Ebbaluwa eno siwandiikamu nti neetonda olw'amaama okulwanirira omwana we eyafa nedda. Ate nsuubiza abalabi baffe aba TMO nti ensonga y'okufa kw'okutta abantu nga babajjamu ebitundu byabwe by'omunda ne babyokya tuginoonyerezaako buli lunaku emisana n'ekiro under the guidance of Tamale Mirundi, Muzeeyi Tamale Mirundi senior, kuba ensonga eno yagitandika. Nze ndi producer w'omukutu guno. Era mbasuubiza nti successive stories zonna n'ezigenda okuddako zijja kuba zinoonyereza kuba ffe what we do is to tell the truth, investigative journalism. So nga mmaliriza nyongera okubategeeza nti wamu nga nze editor w'omukutu gwa TM Online Television era omuntu eyateeka video ku internet era yagenda ewa mama Noini nenjikwata ndeeta okwetonda eri eddwaliro ya Case Clinic era kyonna kye mwansabye nakikoze evideo yavuddeyo. Ku mulundi oguddako bw'anaabaawo ekiguddeko nja kufuba okulaba nga ne ku side eya Case Clinic okusobola okubalansinga story eno ngendayo nembajjako obujulizi. Amanya gange yenze Kanka Kapita yenze omukubiriza w'omukutu gwa TMO nze editor era ne video eno gye njogerako nze nagikola. Mbasiibudde mweraba.